Okuzza obujja ndagamuntu kutongozeddwa olwaleero mu bitundu by'e Masaka ku mukolo ogubadde ku woofiisi y'omubaka wa pulezidenti e Masaka. Faith Nahurira amyuka akulira enteekateeka eno mu kitongole ekiwandiisa bannayuganda ki National Identification and Regulation Authority ategeezezza ng'okuzza endagamuntu obujja mu kitundu kino bwe kugenda okutandika ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja. Naye be tugenda osooka okuwa priority beebo nga kaadi yo yaggwako, naye buli omu yenna tugenda muwa kaadi empya kubanga erina specifications ez'enjawulo. Ono era ajjukizza bannamasaka ng'okuzza obujja ndagamuntu bwe kuli okw'obwereere n'asaba abantu obutaferebwa. Niwe egenda beera ya bwereere, yenna yabuza kaadi yo kye tukwetaaza just ebeera police letter. Kimanyi bwe munaabeera eyo layini n'ebeera empanvu ate omuntu ajja kuyita eno nti asooka ojjeko wano akuze mu mumwanyi akugambe nti asooka ompeeyo emitwalo 2 nze nkuyiseeko ku layini. Tekiriiwo era omuntu yenna akikola ajja kuba azizza ogwa Naggomola. Omubaka wa pulezidenti mu bitundu bya Masaka Ahmed Washaki asabye bannamasaka okukozesa ebbanga ery'emyezi 6 egibaweereddwa. Mbasaba bannayuganda bannange muweeyo obudde. Programu za gavumenti zonna zino eziteekebwawo ne bagamba nti ejja kumala wiiki ejja kumala mwezi, mumanyi oziteekamu obugayaavu. Kati ate bwe mulaba nga olunaku olusembayo ne mulyoka mutandika ate okujjula aye mutandika okukaaba nti ate batwongezeeyo. Ono era ajjukizza abantu omugaso gwa ndagamuntu. Endagamuntu eno ya munnayuganda yekka. N'olwekyo omuntu yenna ne bw'abanga yayita mu kamooli n'afuna endagamuntu yaffe ku luno olw'okuzza obujja totawaana kudda kubanga yenna yagifuna mu bukyamu information kati mweri. Reverend Father Dr. Edward Sekabanja ajjukizza abakkiriza ng'endagamuntu bwega ekimu ku byetaago eby'okufuna obufumbo obutukuvu. Nga Kaleziya ne mu institutions eziwerako ez'eddiini tulambikibwa ssemateeka wa Uganda nti yenna agenda okufuna obufumbo yalibadde alina ebimwanjula. Kale nno ennangamuntu kye kimu ku ebyo ebituyamba okufuna ebikwata ku oyo eyeegomba oba ayagala okufuna obufumbo ne munne. Nti ne bw'oba obadde tewenyigiranga mu byakulonda olowoozeeko emigaso emirala gy'ofuna mu kubeera n'enniini ojje olabe nti nno otereza ebikwatagana n'enniini yo. Bw'oba luli wali tewafuna ofune, bw'oba wafuna nga waliwo ebikyamu ebyatuukawo oba mannya oba myaka n'ebirala ebikwatako obeere ng'obitereeza. Twenyigire mu nteekateeka eno tuzze bujja ebiwandiiko byaffe tufune endagamuntu tusobole okubeera abatuuze abalungi, abatuuze abatuufu ab'ensi yaffe eno Uganda. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark.